Alright, mbakulisa nnyo mu Kabakazirwa ni mwenna abali ku Yugi Updates TV era nga mbakulisaayo n'ababadde ku machurches abagenze okusabako nammwe tubakulisaayo nammwe abali mu ggandalo lya weekend. Oli ku Yugi Updates TV ko sinzira okubanga otuwuliriza we bali kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates. Gwatannatweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange aliyo ampuliriza. Yes, General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, avuddeyo n'alangirira n'ata list y'abantu 6 basinga okutya okwetooloola eggwanga lino. Katusuubire nti Robert Kyagulanyi Ssentamu anaabeeramu kubanga ennaku zino beewera nkolokooto nga bagenda okukwatagana mulingi. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mukola ky'amaanyi okwekuumira ku mayengo gano. Uganda Chief of Defence Force, General Muhoozi Kainerugaba, akoze board statement nga declaringa abantu basinga okutya mu nsi eno. Amenye listi y'abantu 6 gy'atadde basinga okutya mu nsi eno gwe mukwano gwange mpuliriza. Mu statement gy'akoze gye buvuddeko ku mukutu gwe gwa Twitter, yamentioninze abantu 6 abali common basinga okutya era baawe nnyo respect. Ng'asooka ye Mukama Katonda Almighty saako okwodeka muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni okunaagattako Maama Janet amuzaala First Lady Janet Museveni okunaateekako Afande General Sali Musale saako ne President Paul Kagame ow'e Rwanda. Bano be bantu General Muhoozi Kainerugaba basinga okutya eno wansi w'enjuba. Kino nno kitaddewo spark reactions ne decision ku influence ne reality egenda mu bulamu bwa General Muhoozi Kainerugaba n'engeri bano figa gyazaawadde gizaamushapingamu nga ye mutabani wa Yoweri Kaguta Museveni era nga military leader General Muhoozi Kainerugaba era agenze maaso n'okubuildinga reputation ng'agenda maaso n'okwogera ebigambo eby'ekikula nga kino era nga bye bigenze maaso n'okukola headlines ku mukutu ogwa Twitter era bisalawo nnyo obufuzi saako ne security ne diplomacy mu ggwanga erya Uganda. Bino si bigambo bugambo wabula bigenda mu maaso n'okubanga bikoona ku mitima gy'abantu, ebimu bibeeramu entiisa, ebimu nga bittata n'ekitiibwa ky'eggwanga nga Uganda. Kaakati nno ng'oggyeko eky'okubanga atya Katonda, wadde abangi bavudde ku social media ne bagamba nti balabamu kutya Katonda kw'ayina kubanga abantu bebasinga okyunya mu ggwanga muno temuliimu kutya kwa Katonda, Mukama Katonda tebamulabamu. Jjukira nti nno kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni yakafuga eggwanga emyaka egikulungulula egisoba ebyasa n'ebyasa. Kino kimekinga Muhoozi okubeera nga figa saako n'omutonderawo kariya ye mu maaso nga wajja yeewera nkolokooto nga wayagala otuula ku ntebe y'omukulembeze. Wabula ate eri First Lady Janet Museveni era ono akola nga Minister of Education and Support abadde agayidinga nnyo force mu kumuzimba saako n'okumukuza. General Sali Musale ono nno ye muganda wa Museveni omuto. Ono nno influence figure indala nnyo ku Muhoozi Kainerugaba naddala mu military ne mu political landscape. Wano wavuddeyo n'amentioninga munywanyi we nfanfe President Paul Kagame era ng'ono agamba ye yamuinspiringa okubanga ayingira eby'amagye. Njukira nti nno ono omu kubalumiriza nti yagenda maaso n'okubaakinga abayekera ba M23 abatigomya eggwanga eya Democratic Republic of Congo. Naye ye Muhoozi agamba bano be bamu ku strategic weapons ze bayina zinneegomba. Yes, nkulamusizzaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa Yugi Updates TV. Mukola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizzaako nnyo sibeerabidde kubanga we mmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja
yemba menye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti ennamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu, eri mu People Power Color. Eyo nno gw'ayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gw'ayagala okukola advertisement, osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu, enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza, osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikonamu, ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa UG Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza, kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si kyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali eyeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko, wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako bye tulwanirira oba bye tuluubirira, si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze. Wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyiddwe ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli. Wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda
ne muwambatalireeyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kyebakuwa kibakufujjirira mu kabaasa kyekiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kyetugenda oba kyetulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokolaki si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntadde awo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.